Kale abatulaba mbaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno ogwa MC Kalondoozi. Mbasuubiza tugenda kuggulawo mukutu nga twogera ku nsi yaffe, ku byafaayo by'ensi yaffe. Tuleme ndowooza kugatta Mandwa na Mugugu. Abamu mwamanyira biri kakati bwe mulaba bino oluusi wamalamu amaanyi naye katugendera awo. Information wejjira weekusangira kkiriza nti oyiga. Mbeebaza abakomentinze, abasharinze, abavuma, abawabula, abasiima, mwenna muli bantu baffe. Nze bwe ndaba omuntu ng'avoola ntegeera ayize kubanga amagezi munnange tebagawalula go kasita gatuuka gaba gatuuse. Byebyo ndi ne muganda wange Kyeswa Rogers. Tugenda kuddamu okusiyagguka emboozi. Mwami Kyeswa. Sebo. Jesibadde. Sebo neyanziza nnyo okunzikiriza kutuulako ku lutimbe luno. Abatulaba mwenna mbassaamu ekitiibwa mu linnya lya Mukama Katonda kubanga buli kye tukola kyonna tukitandisa ne Mukama Katonda era mbalamusizza mu linnya lya Mukama Katonda kuba yasinga era mwebaza nnyo kubanga atuwadde obulamu okusobola okusisinkana, okusobola okubabeerako mu maaso nammwe okusobola okundaba. Neyanza nnyo abatwala obudde, tweyanza nnyo abatwala obudde ne muwuliriza ku bye twogera ne mubirabako. Kale noluusi mutusaasire abamu be tuba twogedde ebiga bali byetabasanyusizza naye munange leediyo bwekubikira tugisamba kubanga ebintu ebyo ago gaba mawulire ate amawulire kati ne boba kati ngaffe batalaba ku Uganda gasinga tumuwulira ne bwe musanga it is news kuba saagalaba amawulire tegaba makadde nga togalabangako gaba makadde nga wagalabako. Kakati ate era ekirala toyinza kusanyusa nsi yonna, toyinza kwogera bimatiza nsi yonna kubanga kino kitandikira ku Yesu Kristu ne Nabbi Muhammad. Bamuwakanya baali bangi abawakanya abasajja abo naye ng'ate baali bantu ba Katonda bennyini era nga baali baleeta obubaka bwennyini. So kakati Kalondoozi bw'aba ayogera ebigambo ne Kyeswa ne mumunenya temunenya ate okumanya tekuggwayo era bamu ekituleeta gye muli tunoonya kumanya. Kati ffe twagala tubabuulireko ku bitonotono mwenammwe mutubuulireko ebingi bye mumanyi. Akati ate ekirala mu abavubuka b'ennaku zino mufukumula nnyo oluzungu ne mukozesa nnyo amasimu. Bambi amasimu mugakozese mu ngeri eri industrious eneebagasa. Kakati gwe bw'onodda ku Kyeswa n'omuvuma tekirina kye kigugasa ate Kyeswa naye tekirina kye kimukola kuba Kyeswa bamukubakubadde amasasi biki. Kati gwe bw'ononvuma ebyo binannuma ebyo tebijja kunnuma. Kakati oli alina amagezi ayinza okulaba byenjogedde ate sibagamba nti buli information gye mbawa wano yankomeredde. Waliyo references ennaku zino tulina AI osobola okugenda naawe n'onoonyerezaako naye tubajjukiza bujjukiza. Waliwo abaagala ne wabeerawo n'abatayagala. Kyova abaana bonna bakeera ku makya okugenda okusoma mu bibiina naye bwe bagenda okufuna results tezenkanankana. Ebyo nno bifaanagana n'okufuna ssente. Abantu bonna baagala obugagga, teri atayagala bugagga, teri atayagala ssente. Y'ensonga lwaki buli ku makya abantu bonna bakeera okugenda okunoonya ssente naye kikwewuunyisa bagenda okukomawo ng'essente ze bafunye tezenkanankana muwendo. Ate ng'oluusi n'abakoze ennyo ne batuuyana nnyo bafuna ka ssente katono ng'ate abakoze ekitono era abazuukuse leeti bafunye ssente nnyingi. Kati nfundikira mbagamba nti buli kimu kyonna mukiteekengamu Katonda. Zuukuka ku makya, saba omukisa gwa Katonda olyoka ofulume, weekwase Katonda ofulume omugambe Mukama Katonda wange nnyamba ontambulize mu kisiikirize eky'obukuumi bwo ngende nnoonyeza abaddu bo ekyokulya kubanga abantu abo boolina mu nnyumba si babo. Mukama Katonda yabakwazika bwazisi ate bo baleetera ekyokulya leka kwewaana. Abasajja bamugenda ne mubangira bakazi bammwe gwe mukazi gwe nze nkuliisa n'obwana bwo bubiri bwe nasanga nze mbuliisa emmere nabona. Sebo omukazi oyo yajja n'ennyota ye wano n'abaana be ennyota zaabwe kuba Katonda buli omu amutonda n'ennyota ye Katonda yamuliisa. Ennyota ezo n'azisitula n'aziteeka ku ggwe n'ogenda n'ofuna ekyokulya. Abantu abo olunaku lwe bafuluma mu nnyumba oba bagenze mu lumbe eyo n'osigala okimanyi nti olunaku olwo oyinza n'okusula enjala. Era ewiiki eyo gy'omala
okimanyi nti oyinza n'okulema okusevinga yadde 10 naye ate bakomawo tebasula. So nno bannange mukitegeere nti abantu Katonda yabatonda mu kifaananyi kye, era bw'otunuulira omuntu n'omuwa ekitiibwa, bw'oyamba omuntu, bw'oyamba masiikiini, ogwo oba okoze mulimu gwa Katonda. Mbeegayiridde nnyo mugule ebizimbisibwa by'ennyumba zammwe ez'omu ggulu. Tewaliwo hardware ndala yonna, hardware gye mbawadde mweyise bulungi, muleme okuwumiza bannammwe. Ensi eno tugisheyalinge, muwulirize abakulu ab'eddiini, abakulu b'ennono, abakulembeze baffe abatutwala mu byobufuzi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kalondoozi leero njagala tusooke tukwate ku kitiibwa ky'abakulembeze bakabaka baani, naye njagala tusooke tugende tulabe Africa eno n'ebye tutagimanyiiko nga byafaayo, nga biri oba mu bakulembeze baayo, nga biri oba mu bakabaka, nga biri oba mu mawanga. Ebintu ebimu ensi byetannaba kutegeera nnyo nakwanjuluza nga biri ku Afirika yaffe eno nga byekwese. Biyinza okuba nga biri Congo, biyinza okuba nga biri Misiri, biyinza okuba nga biri wano mu Bwakabaka bwaffe bwa Buganda, oba wonna. Sooka otuyiseeko awo tulyoke tujje ku kirala. Weebale nnyo Kalondoozi. Kalondoozi nno omulamu ogwo gw'oleese munene. So n'ogukwata omwaka. Kati ate muleme kututegeera bubi. Wano we tuli buli kye twogerako kyonna kwanjula bwanjuzi tukaabuga tukya kino kiggula luggi tukaabuga bukaabuzi. Naye tujja kukomawo emabega tujje nga tubanjululiza topic ku topic, buli omu agikuta agiggwe ennyalwe, naye ate twagala tusheyalingeko nammwe ku knowledge zammwe n'ebirowoozo byammwe we tuba tukyamye. Nabo bennyini basobola tugamba nti omulamu ogwo kwata ku Savimbi oyo, weebale nnyo, kwata ku Liberia eyo, kwata ku Congo. Weebale katuddeyo kati nga bw'ogambye omulamu ogwo gw'oleese kantandike ne Africa. Africa teyali Africa nga bw'ogiwulira. Africa eno abasajja Abawarabu be basooka okugizuula, ne bajja ne bayingira mu Africa eno ne batandika okututogoza nga batwala abajjajjaffe abaddu, nga babatwala okubaguza abaki abazungu bakirukira mu Gulumeero. Kaakati ffe abaddugavu tugenda okutuuka e Bulaaya ne mu Amerika ku buddu, nga bali bannaffe Abayindi, Bachina, Bakanabi, katugambe ab'omu Asia abanga bamaze emyaka 10 plus nga bali mu buddu eri. Siffe twasooka mu buddu. Anidoleka naawe toyogera na kuwogera. Siffe twasooka mu buddu. Ffe twagenda ne tufuuka ba dangerous substitute. Omanyi lwaki? The reason why we qualified as suitable slaves is because we were meat eaters. Nga tulya mwemba. Twalinga tulya bulo. Kalo. Soga mugwe. Kaakati obulo obwo yemmere esingira ddala obukadde ku lukalu lw'ensi eno. Obulo? Era gwe mwami nkolo za mimwa. Tewepankapankanga nti ndi Muganda ffe tulya amatooke. Baganda tebannalya matooke myaka giwera 2. Bakalo. Abaganda they are meat eaters, ffe tuli bakalo eaters. Era senga twali tetulya kalo, Buganda teyandigaziye kutuuka nga bugazi buno bwonna bwagagavu. Buganda yali ntono nnyo. Buganda yali ekoma wali ekampiringisa. That is Maukota. Ne wano neekoma mu Mabira. Naye olwokubanga nti bakabaka buli kabaka yaddangako, kati oyo kabaka oyo yali awo yali ayagala nsalo za bibira. Kati kabaka yaddako n'agamba nze njagala nsalo za migga. Bagamba neegaziwa neetuuka wali ku Kiira. Eno neegenda paka ku Katonga. Kaakati eyaddako n'agamba nze saagala nsozi za migga, mamini nsalo za migga, njagala nsalo za nsozi. N'alumba. Kyova Buganda yagenda abazungu bagenda okujja nga ekiruubirirwa kyakugenda paka ku Lwenzori olusozi, era already baali bamaze n'okulutuuma erinnya. Olwo olusozi Lwenzori mu Luganda omanye erinnya lyalwo baliyita batya?
Deka kuziva wakati sebo amuganda atandika na ndumanyi kubanga ndaga nkirabidde mbwera bizibu baluyita olusozi lw'Etonnya. Olusozi lw'Etonnya genda onoonye n'akayimba k'omugenzi Ekirasi Kawalya nga bali balwenzooli ti olusozi lw'Etonnya banange lwatulema. Olusozi lw'enzooli kiva mu lulimi lutoolo lw'enjura. Omuzungu bwe yabuuza what is the name of this mountain, ebyo ni lw'enjura. Omuzungu n'awandika mu ddaala ye pronunciation yamulema lw'enzooli olinga ate amugambye lw'enjura. Mu lutoolo enjura mu Luganda y'enkuba. Kati Abaganda ne baluyita olusozi lw'Etonnya. Era ekyalutuumisa amangu olusozi lw'Etonnya ebigendererwa byali byakulukola ki? Kuluwamba. Kubanga Buganda yali kingdom. Ate eri yali Bunyoro yali empire. Ebitundu ebyo byonna Buganda byegendanga egaziwamu ebyajanguyiranga byalinga bya Bunyoro. Bunyoro yali amaanyi nnyo ejje lyayo okusinga erya Buganda. Naye Bunyoro yeerabanga nti yewaswa Omuganda yekatu. Ye Bunyoro yasaasiranga nnyo Buganda. Era Buganda bwe yajjanga nga neewamba amawulire olwatuukanga eri ku Mukama. Ngagamba nti abo mubaleke nti mugende ate nammwe muwambe eri. Kati Buganda buli lwe yawambanga eno nga ne Bunyoro ewamba eri kyekyaleetera Bunyoro okula nti yagenda neewamba mpaka Ituli province yonna. Nakugambye nti Ituli province yenkanankana ne Western Europe. Ituli province yokka yenkana Eastern Europe. Kati okumanya Buganda erina akacapizo nsonyiwa nkozesezza olulimi lumi nkimenyeewo wabula kale ekiwuka eky'eddalu. Okimanyi nti ab'engabi balina ekiggwa kyabwe nga kikulu nnyo Eminziiro ku lusozi Minziiro mu ggwanga ki? mu Tanzania. Ab'engabi? Yes. Bannakanu wagibana? Obadde otya? Balina olusozi Eminziiro. Olusozi Minziiro ku kiggwa kikulu nnyo ekyabaki ekyab'engabi. Naye jjukirewo empaya ya Bunyoro. Eyo Nabukoba, Mwanza, ebikoze bitya Okalago bina nabigamba. Kakati ate abantu bagenda ne beekukuutirizayo nayo ne bagamba ffe tulina ekiggwa kyaffe kyab'engabi wano. Owulira? Kakati awo tulandazze nnyo. Ndowooza tuddeyo nga bwe twavudde eyo tujja kukomawo nzizeeyo lwa nsonga eyo naye tujja kugendayo. Kubanga Buganda yaffe nkulu nnyo. Yes. Kakati abaddugavu nzirayo ku baddugavu n'obuddu. Kati abasajja bali Abayiwarabu batuusizza abaddugavu eri mu katale keeri. Kati ekyabeewuunyisa bali bwe baleetanga Abayindi nga baleeta okubajja eri ewaabwe baabeeranga bukunyegere nga bwe baazaalibwa nga tebaliiko yadde ewuuzi ensibe omwana omuto bamusiba ewuuzi mu kiwato naye nga bali bukunya abasajja n'abakazi Abayindi nga baleese okubaguza Abazungu. Naye ekyewuunyisa bale bwe bagenda okuleeta abaddugavu nga buli omu alina akaliba nga buli omu teri muddugavu yali bukunyegere beafubanga nnyo era nga buli omu abeera n'akaliba keyeebiseeko. Owulira? Kaakati ekirala nga balaba abasajja bawanvu bali strong n'abakyala nga tebatintima nnyo mpewo ne rate gye bafiirako nga si ey'abali nga babaleeta bali mu transit. Kaakati bagenda okutuuka okukola emirimu kubanga bakozesanga nnyo bali embalaasi nga ziwalula ebigaali bateekako embaawo ezizimba bateekako ebintu ebinywa by'essobi ebigenda okusereka. Kati bagananga okulaba Obuchina bwe bajjanga ng'ebbuliti eya fuuti 9 bugisitula abantu 9 buli fuuti kantu kamu ne betitima ne bagisuula wali. Bagenda okulaba ono motoka bwe yava eri kontakinte module yakwata buliti ng'agiteeka wano ng'agamba muteekeko n'ekubiriggwa ng'agikasuka eri. Bagenda okulaba omulimu gw'abantu 10 ng'omusajja agukola omuntu omu
ne babuuza abantu bano bali strong bano mubajjawa nti eyo where do you get these strong dark people from nti mubibira nga bwala bobodam we get them from dark continent what we get them from dark continent dark Sudan nawulira mbu Sudan mu Luwarabu kitegeeza black oba dark era okusooka en Africa yonna basooka ne bagineeka n'eminga ki Sudan ne bamala mala dark continent balina eminga amanyi mangi era nayo ne ku linnya lyayo tulituukayo nga tumaze okutuuka ku bali ba Sampras Kabaka ne Baafrikaano kakati abazungu ne babeera concerned nnyo ku bantu bano amaanyi ge baalina ate nga balaba abantu bakwata mangu owulira naye nga abantu abo kye baalina baayagala nnyo culture nga bategeera culture era waliwo ebintu bingi abazungu bye baayigira ku bano okimanyi nti abazungu wabo basamize nnyo ate baloga okufa obufi n'okusinga ffe Abaganda bw'oba oyagala okukimanya genda eri Timbuktu ne Mombasa awo wayite Fort Jesus ogende Zanzibar awo ogende ne Burundi waliyo ki abazungu Katonda tabatondanga Katonda bwe yali atonda abantu yatonda baddugavu nga wayiseewo emyaka 600 oba 600 abazungu abo ne balyoka babeerawo owulira abaddugavu ekitebe kyaffe ekikulu kyali Roma mu Italy webale gadi University yasooka yazimbibwa baddugavu yasooka ku nsi kuno ng'ezimbibwa mu kibuga Berlin ekya Germany University eyokubiri n'ezimbibwa mu kibuga Athens ekya Greece University eyokusatu n'ezimbibwa mu Africa wano Emisiri jjo ly'abalamu Mauritius wansi wano Mali mu kibuga Timbuktu Timbuktu wamansa mu mwaka gwa 777 okimanyi nti nno ogwo omwaka Ignatius Loyola gwe yawandiikiramu New World Order Ignatius Loyola ate yaani oyo oyo musajja yawandiika New World Order nga kiki enteekateeka y'ensi empya kakati gwe olaba olutalo luno luliwo Irani wakati wa Russia ne America ne Western Europe Cold War kimanyi nti yaddamu dda Cold War yasooka n'ebeerawo ebbanga emabega eyo mu gy'ekinaana kakati ate Cold War ekomyewo mu feezi empya kubanga eri Cold War module enkadde yali ndala neeno neekomawo mu feezi mpya tujja kuddayo bannaffe batuwuliriza ku Afirika n'omuddugavu katwekoonekaawo katono ku current affairs saagala nnyo okugenda mu bintu by'e Bulaaya eyo abantu mmwe mubitegeera okunsinga nenyinza okuba nga ate nnaka ensimbasingako okutegeera kaakati waliwo BRICS ogiwulira Brazil Russia kakati bano BRICS eyo bagiinitiatinga okujja okugezaako okuchallenginga NATO ne European Union eno North Atlantic Treaty Organization nga balaba bali nti emaamidde buli kimu era Putin okukuba Ukraine olaba nti yakawa statement nga 8 ensonga nga 8 yasooka nawe ensonga nti bayitiridde okukolagana n'Amerika n'agamba baagala kuyingira NATO ne European Union n'amala n'agamba nedda twagala ebitundu ebyo ebya wansi kuba birimu Barussia basingamu kumbe ebyo ebitundu birimu ebyobugagga Mariupol, Zaporizhia, Crimea, Kasoni ebyo byonna
kumbe birimu bya bugagga ebyobugagga bibayita rare earth ebitawanya Trump omanyi Trump bye bimutawanya kati Trump yemusuubuzi ne Congo oyo yemusuubuzi naye kakati agenza akitegeera kubanga mu America bw'obeera president toba na buyinza bwankomeredde era Trump tamanyi byama bya America ebiri ku security defense digestive tabimanyi okujjako bamulagako bulazi bamugamba genda olangirire ino bakati nti tukoze golden dome eyo air defense kati yebali mu kutestinga nti twagala bagenda kululinga space America eyo nayo tujja kutuuka golden dome era kakati bali baita space dog war awo nawo tunatera tuukawo tujja kutuukawo awo wonna tubasunirako America egenda kulonkinga golden space yes gye bayita golden dome gye bayita space defense ng'ekola etya nga teriyo kyakulwanyisa kyonna kikompola missile rocket bikoze bitya drone esobola kulandinga ku ttaka lya America era eyagala ekikolo yegenda okubanga yeesose ekikoze kaseekula ekyo ejja kuba emaze okuwamba obwengula kakati ffe tuli ku air defense kati yakugamba ali ku space defense ekitegeeza gwona ogenda okusuulanga ekikompola kyo mu kinu kigenda kiveeyo ng'akulaba ng'era eri ekibaka tekinnavayo ebyo byonna tujja kutuukayo awulira kakati ate nno ne Russia oyo gw'olaba naye si wa muzannyo era naye alina ebibye nze kemmanyi ke yakola ke ka GLONASS ng'ayagala kwanukula GPS ne Baidu ey'e China naye kakati ate era naye kyowata kisobolera bw'obanga eri mu space toliiyo tosobola kuvuganya na musajja ali mu space tekisoboka weewaawo wabeerawo oluusi abantu abamu nempulira nga bakyamuwukirira ne ku radio ku ne boogera nempulirayo n'abamu ne bagamba nti Russia egenda kukuba Ukraine egitwale ekubona wera nawulidde ne gundi ng'ayogera badde prime minister wa defense wa foreign affairs ngagamba our mission is beyond Ukraine prime minister wa Russia naye kati Trump alinga omulalu naye alina ebintu bingi byatuzibudde amaaso neyo Europe bonna nabo babadde nga Africa nga badipendinga ku America ne defense eyo yonna NATO eyo European Union America egiteekamu ssente Trump atuzibudde amaaso nti be bakontrolinga ebintu ebyo kakati n'abagamba mmwe mutuviireko ddala mwekolere security yammwe tetukyaddayo kuteekamu ssente namwe muteekemu security yammwe Biden yayonoona ssente zaffe empitirivu ng'agulira Ukraine ebyokulwanyisa byatuuse eri Putin byayokya byatuuse eri Putin byayokya tetujja kuddayo kuteekamu ssente ya Ukraine ate mmwe Ukraine ebbiliyoni ne biliyoni ezo ezayonoonekereyo mu byokulwanyisa byaffe mulina okuzizza temubitwalira bwereere mutuufu lwaki si mutuufu lwaki sebo gwe kakati wano ewuwo nga wabwo wano nga omusajja ajja azimba ekikomera kye wali ekyawula wali eri ng'omugamba sebo nti nyamba onzimbire ne ku kikomero ekyo yange wano nange nkyagala wano naye nga omusajja ajja azimba ng'akituusa wali ng'akituusa ne wali nga kugamba sebo nti leetayo ku ssente tugule omusenyusi ziri neza buloka ziri bammanja nakingogamba nti ate byabwereere wekyolaba kiba kituufu olutalo si lwa America ate lwa America lutya okay kakati indirectly America lugikwatako naye lukwatala ku Bulaaya yonna kubanga Russia bweba yakuba senga Russia egezaako newangula Ukraine nefuna victory mu Ukraine tewaliwo nsi ya Western Europe eri safe tewaliwo nsi yalinga member wa Union of Soviet Socialist Republic ali safe
kubanga awo asobola buwamba Putin kati ajja kuba ategedde nti nfunye embavu ezisobola okweddiza oba n'okuzzaawo USSR. Kyotandikiddeko kiri ekyalayo ekya kolodiwo nti jjukira kolodiwo yamenyamenya USSR Ronald Reagan. Kati ntandise okutegeera kati Putin yagenda amiramira obutundu obwali edda ku Russia eri USSR Soviet Union kati ayagala okumira Ukraine. Kati kitegeeza amawanga mangi agali mu Europe tegali safe nti bayinza okugamira ne gaddayo. Webale nnyo kubanga Ukraine kati kiki tuliko kye tugamba nti olutalo si lwa Amerika yokka ne Europe yonna. Webale nnyo watogamba nti gundi eyo njiraba America Ukraine tudde tukyali ku Ukraine Ukraine nga batandika forminga USSR Ukraine yensi gye basookera ddala okwegatta ne USSR. Ukraine ebonye nnyo ne Russia kuviira ddala ku mulembe gwa Max yatta obukadde obuli wakati w'omusanvu n'obuna mu Ukraine omwo. Kati nojja n'oleeta Lenin yatta obukadde wakati w'obukadde 89. Awulira kati zijja zireeta Stalin. Era owulira Marxism, Leninism, Stalinism, kakati Putin naye ayagala kuleka legacy ya Putinism. Bagundi be balemwa Gorbachev balemwa be basuula USSR. Naye ekijja okumulemesa waliwo lwagenda n'aleeta speed nnene ekitatera kuba kirungi ku lutalo oluti gy'oba olaba Museveni omanyi nze buli kimu nze ngezeza ku mukama wange Museveni eno yonna information gy'olaba senga si Museveni guno obugambo nakana katu yonna yo Museveni batogamba nti kibula Museveni ekimuwanguza entalo ze kwatampula alina takitiki ya delaying takitiki akutegeera gwe ng'oli naye wano mukoze nakutegeera oli muduuyi nga mukozesa nakoze ekitole nakuddiza naye ng'amanyi oli muduuyi we namugamba ti eyo omusajja oyo wuuyo omusajja oyo ogenda okulaba ekyanga amugoddomoddeko n'obwa minisita namugamba bannange tufudde kumbe yamumanyi naye ekiro ebisinga buli lwogenda ng'obama ye Kabila oli lulenti yekyamukubya ye Habyarimana Burundi omusajja bali mu woteeri iri mu Amerika amugambye wamanyi mukulu munnange nti abaana munange bampaaluuseeko ne bagenda bayingira eri nti naye mbadde njagala twogere tusalemu kubanga sooka ompulirize nti abaana abo boolaba nti baana ba bulabe tebeetaaga kubaamukirako naye mbadde njagala twogere. Museveni abuulira olindi bali ku woteeri emu mu Amerika amugamba bano abaana epyara abaana abo baana ba bulabe nnyo naye mbadde njagala twogere abaana bampaaluuseeko oli teyakikkiriza. Omuntu alina common sense okkirize n'ogamba obanga naawe ente ezo zikupaamukako ne zigenda ziri emmere ya muliraanwa kwati ova omuntu atali kisolo eyo naye emboozi tuligikwatako kyava Museveni yagamba wanagamba nti twabagamba tutaase owe Libya yani Gaddafi bali basobola otaasa Gaddafi kyali kisobokera ddala bulungi nnyo naye Abafirika nagamba Zuma ate Zuma oyo saagalira ddala nakumuwuliza kubanga Zuma yasingira ddala n'okwonoona emipango Museveni gye baali bapangidde Afirika eno naye it has never been late to do the right thing. Ekikulu bwe bulamu yakyaliwo Gaddafi ne bamufatwa ate tusooka genda oyo naye ali awo emboozi bwe naye tukomewo eri ku mulamu gw'ogwese omulamwa ogw'abaddugavu obadde oli kulayola wali West Africa Timbuktu njagala bannange okubabuulira omuddugavu yakola New World Order ye nannyini global eno bagenda ne batulimba bannange obugunjufu bwatandikira Misiri kubanga we bakoma mu kudestroyinga records zaffe ezaali